Lubalusewa TV mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe wena gy'osinziira okubanga ogoberera Lubalusewa TV. Ajesa mwegemanya liwonda bw'omanyirawo nti program nsonga ku nsonga eba emaze okubanga ate egguka. Nagambye tulina Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School bali wali Bombo Dege ya Kibajwe. Gendawo osobola okubanga ate obesigisa n'omwana wo osobola okubanga mbangula ennungi ennyo ekamala. So director agamba nti fees wa kuteesa era namba zonna zolaba ziyita ku screen zaffe za director Dr. Chimba Hamid wali eri ku Sweet Valley Islamic Day and Boarding Primary School. Ebisiro byabwe birungi abo tuva awate ebyendya abaana balya bulungi bonna batula bulungi mu dining osobola okubanga ate ekintu bakikwasaganya bulungi nnyo obutagambika. Olunaku olwaleero ndi ne muganda wange Tima nagenda kubanga ate ababuuzaako the Angry Youth ate tusobola okubanga tweyongere olunaku lw'eggulo bwe baseerabidde wabadde olunaku lwa kusala bisolo olw'eggulo zibe ennaku z'omwezi 23 buli Desemba. Bakina Suna Beni babadde badigida nalabyawo ebisolo nga biyitingana naye abanaayi abasajja batuliddeko ebintu. So olunaku olwaleero tuli ne Timan agenda kuba ate ababuuzaako tusobola okubanga tweyongereyo mu nsonga endala oba omwendala. So tusanyusa okulaba nate ku Lubaluseewo. Alhamdulillah. Ogamba otyaji obadde kwoli anti omanyi waliwo buno bwemadde ntayipinga wano malirize. Ogamba otya mugana happy Christmas bwe bagamba oli musezi. Olunaku lwammwe lwansobedde ebyokulya bingi ebiyitingana. Waliwo ekyokulya kyakubyowa boda ekigwa ng'ate kinene nnyo bwe kiti kisinga omuntu akitwala. Kanegwe teyawukana kuba mbizi oba oyagala embizi wobeera wonna oyagala okubanga muli muti ate obadde omanyi waliwo ente ebeera ku booda waliwo ente gye batwalira ku booda okusala okutemula. Kakati ekyasinze okuntamya essimu emoji zonna ezijja ziriko butu bwe buti akakira kezinzi kati ye lwaki embizi banakakirako kezinzi erabika yanyigira ensi yanyigira ensi kuwa bagituuma erinnya erisingayo obubi mwembi. Buuza abatulaba tugende mu maaso batulaba tulirayo bate simanyi abale ba Lubaluseewa salaamu wa rahmatullahi taala wabarakatu mwebale twekuumirako. amazima gali ntwala ewa mukama waffe Yesu Kristo. Omanyi kamala obuuza ku bantu. Okay. Allah yebale kubagumya baganda bange owekitiibwa Allah abayise mu buzibu nammwe yebale bakwatirira abalwadde ne baganda baffe abafunye essanyu alhamdulillah twongera okubayozaayoza n'okusemberera oyito mu mwaka. Nawulidde omukazi yaganye ozaala omwana yaganye omuzaala yamira akaweta nti Maria. Abale ba Lubaluseewa TV tulina Timan olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ebigambo. Nyongera obajukiza nti Mosh Media bakola ku bya bifaananyi yagala videography photography osobola nga ensonga bagikutambuliza bulungi nnyo ogende wali ematuga obakubireko ku namba eziyitawo ku screen yaffe basobola okuba nga ate ensonga bagigusa bulungi nnyo. Osobola okuba nga ate ofuna ebifaananyi ebitambula obulungi ebipozinga saako n'ebitambula. Timan kiki ekiri ku ggwanga lyattu Uganda era gwe nadde naba bamuyita okanakaana producer kanakaana akatera okusalasalamu obuntu bamuyita Asha Shoots yagambye nti Uganda ku bitone byeyina kyadde sort of comedy naye ekyomupiira tukijjeko tusigale mu kigogumbya waffe tumuseeko nnyo essira ndowooza tugende nnyo ne mukubaka kuba tulina yetutuukako mukubaka naye omupiira tuguleke. Kati let this message goes out to Asha Shoots. Yeah.
tebamanyira ggwanga. Buli muntu alina eddembe okwogera. Never ignore your nation. Come on. Kakati kagambe kino ebintu bingi nnyo ebibeera mu nsi nga bino bagikubye kati tugambe nti yawangudde. Twasambye bubi. Bw'abanga asamba obulungi bamukuba 3. Mupiira sigumanyi. Awo wali obuzibu bwammwe. Mmwe mumanyi nti kati tugenda mu muzanyo tulina kugoba. Nyina muganda Katabira awagira Maniyo musajja muwagizi nnyo. Yagambye agenda mali akuzonde zisigadde ngana kyayira kugula. Yage akoye tajja muvubuka muto. Tajja kuya ku pressure ya mawulire gakola. Atabeere pressure ya team yakitadde. Ekyamani yage kachite kambereka Katabira ajja kwatiriramu. Agira agumamu. Mani agenda goba. Agenda goba yetaaga partnership. That partnership tennatuukawo. Omanyimu anti mumanyi nti okuzimba tiimu kubanga kuzimba nyumba ya kami. Mtu mwatugamba Katabira oli bamuyitani yali coach eri azuwa gwe yasalirako ebibiri. Ten Hag. Ina muganda wange azuwa ayagala mani obulamu. He's one of the worst coaches I've ever seen. Yasala nakawala atake n'agabadde omusajja mumuleka akyazimba tiimu. He's one of the worst coaches I've ever seen. Mwagala gizimbanga Uganda ne bakyagizimba. Ten Hag ali musajja mulungi nga tanajja kumanyi naye waliwo omanyi Manchester United erinye party ke babayita the Red Devils. Okay. Emizimu gyakyankalana. Emizimu gyakyankalana kuba Ten Hag profile ye agenda okujja nga coach nga mulungi. Naye kyatuukawo ku Manchester United Ten Hag yafuuka coach omu ku basinga obubi. Ten Hag yagenda ku Bayer Leverkusen tiimu eya under 20 ey'ababulaziirwe eyo wansi nejja n'emukuba. Bayer ne bamanya noono bannange gwe twaleese. Bwe wajja liigi okutandika ne basooka bamukonkonera bamugoberawo. Tekibangawo. Ten Hag yali asobola okutereeza ttiimu singa baba bamuwadde ttiimu ne bagivaako kati nga Wolverhampton. No, si Manchester United. Ne Mani erina kilasi wejja okujja etereere. Kati nawulira ku transfers yaga Ruben Neves. Mzirade mayinti yetaaga that creative midfield. Bruno Fernandes omulaba ali creative ne that creativity ejjawo nga either he's scoring obanga akola final touch ennungi ne bagano score kubanga yasinga creatinga. Nze mara bayengeri je mummule nnyo nti wano ffe mu week wonna tuba tuzannya mwe mummula nnyo musobola okujja ku weekend nga muzannyako. Ate mune kati Mani ogiraba nnungi okusinga Liverpool. Liverpool olaba egobamu emipiira naye this is the main downfall of Liverpool. Yes, you going down. Musala kasita tuwazen tachasobola. Musala balaba nnyo beje womanya nti abibalaba nnyo anti kakyegamba kikino ebyomupiira buli tiimu eba n'ekiseera kyayo. Arsenal giraba wano woogiraba azimbidde emyaka 6 6 years. Enasano yebikola bulijjo ebimani tugitwala banna okuba nti okulembedde paka kiringa misinda 25 25 laps twaziddukanga bw'osookayo bwoti mu laps 15 nze nezya nekkuba mbasite oba tolina makulu. Ate saagala ovole nnyo ttiimu y'abasajja. Arsenal kino kyeriko this is success. Yes, for 6 years ate tanga ali awo kati akozeki abalirirwa leero okutwala nze gamba yasinga okubanga ye kati okudda ku Uganda. People you are fools. Yes. Bw'oba otasobola okuddawo n'olowooza mbu Uganda alina okugenda mu Africa Cup agobe ki? Ani nga tugenda okugoba mu Africa Cup? Ani nga tugenda okukubayo? Twakiika. Naye mu qualifiers, look here.
mpulire ddako kankubulire kino mu mupiira omanyi omupiira kati gwe tegusambangako nazanya guliwa kati gwe n'ogwebyayi tosobola kuba mali okubye ku mupiira nakuba eddiba kati olwokuba ndowooza wabadde ku tv nolaba kipa wa botswana nga munene bwati mwenkana ndowooza ogamba naawe omupiira ogusobola singa jeno sali musale ali mu bbaka ya Uganda Cranes iyi anti munene kati gwe omupiira ogututte omupiira teguli bwe gutyo omupiira ye Bernard Muwanga ng'omulaba mutini nga kapiteeni wa ggwanga nga kapiteeni wa ttiimu ey'amaanyi ttiimu nga UPDF National Army nga ye kapiteeni waayo saizi ya Muwanga ogiraba ng'omupiira muno sinnaguzanya temundaba okugwembugubugu nalimata ogw'omu buliri omanyi sikiwakanya nze abasajja mulina emipiira mingi gyemuguba ogw'omu buliri oyinza okuba kuba mumira ebiragalalagala simanyi senga gundi akuwadde ebidagala okudda ku Uganda Cranes Uganda Cranes tetugenda era omupiira gwe this is our only chance gye tulina kukuba Nigeria yes tetugikubangako Tanzania agomaliri mu nsi z'Abawarabu ate weewunye Tunisia gye tutagezangako obadde okimanyi bano ba Nigeria twali tubakubyeko kko mu buseka simanyi waliwo obukopokopo awo qualifiers tezibanga tournaments nti qualifier ogenda kusambira mu kibinja nga kinafu naye ekibinja sofa Uganda weeri ne Tanzania etusinga omupiira naye lwakuba nti waliwo ennono oba okitegeera kati Tanzania omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 882 oba ku note 786 note 165 93. tubakuba lwakuba nti mu region fate tubasinga Uganda we are so talented. Tanzania ekiranze kyemaye kubazanyi ba Uganda bati omuntu sanyi omwero sakigamba olala sakigamba n'omupiira gwali gusemba omanyi mu mupiira tumanyi kino nti bwembanga machi yesembayo nga Tunisia yayitawo dda ngeza nga Uganda yeetaaga obubonero busatu ebiseera bisinga tumanyi nti omuntu yeetaaga wini alina oggo yes Uganda ffe bwe tuba tubuzaayo mwero nagamba ne bwe tulonda ttiimu y'abannamagwe ate kuguna omulembe gw'amagogo nolonda bannamagwe 10 notabatoolerako basaabu niye bamyukamu omuntu batukuba Uganda ekintu ekyeru gwe kisoko webuzeemu Uganda tusamba omupiira ng'ensi endala zonna era tukompitinga mu continental tournaments nenjagala ombuulire Uganda dilo twali tuyise ku Andola tugikubako friendly kakati ogenda kompiti kaliwo oyo zabbo zimanyi magogo kati mu region ya East Africa Uganda fetula omupiira ogw'omutwalo gwa sente okudda waggulu 5 10 emega Kenya babiraba ebyo Jamaica Kenya baba omupiira ogw'ebbeeyi ennyo gubeera ku nusu za kasanvu ekinene ennyo 8 ogubadde ogw'amaanyi ennyo
gwe gusobola n'omutwalo tebagulaba newano mu Uganda twawo omupiira gwa mitwalo 2 nga itiketi esooka omanye obubbi obulyawo iyi tolaba mupiira ngulaba nijjo nagula ogwo ogusimu si mupiira okay tulina ttima nolako lwali walusewa ttima ntitujja kulemera nnyo ku mupiira njaga tugende ewaseeka munnammwe omusajja nga tutabukidde omusajja nga mukambwe seeka gugwanga avuma buli kyasaazi yatuze nevuma baseeka bamuti nabo batuna mbizi balya mbizi yagambye ekisookera ddala yetawagira munafu ekirala ye gavumenti kyawagira abaana be bali bulungi abaana be basoma bulungi bwasaba ekyokulya bakirya bwagamba supermarket bagendayo kati omusinikirako otya amannyo n'omuganda nti atawagira omuntu ajjo ave we bajjula basaniika omanya tikagambe kino mu busiraamu ffe tulina ekigambo kyetukozesa mu Luwarabu al-kafiruna abo boolaba abalina sigide ennene nze nsiiba nkigamba abo bakafiiri ate kati omunaddiini bw'ovaayo n'oyogera ebigambo ebitono ebikuvaamu bwe bityo ng'oli munaddiini oli musajja wa Katonda yake bayina emmundu bayina alangirira akalulu kyokka mwe muli eno musinika mannyo mukanoonya oyo omulaba oyo ogugwa si yasinga yani Seeka Google si yasinga Seeka Google si yasinga kubanga n'owa YouTube bamukubye ne bamumenya jjo owa YouTube ono nanyini YouTube tomanyi muzanyi wa bikonde agenda akola ku ssente bakuba oyo baali bamusse kana akalevu ne kaseetuka nibo kamenya nanyini oli YouTuber Oluwa comedy store oluwa muwangi mbadde ndi ku laptop yo wali nina oyina still photo jo poses nenkulaba oba wadduukayana kuki oba wadduukayanira kyakulya ki oba kyo kyabadde kikumazzemu naye ng'ogize oti ng'ojjudde awantu poloti 5 ku 10 ogituddeko era nse sitonda baoli gajjaseka nina muganda wange babadde yadde agasayininga poloti nga bagimulemesa ng'ogize otye naye walenga 5 ku 10 ng'ogimazeeyo oyo Google sibe basoose Google ekikufuula omukafiiri nti ovaayo nojja n'oyimirira ku magulu go n'omala obudde n'osoma ojje olumirirwe abantu kuba bw'oba omuwalimu priest biki bapasita abo bonna okusooka olina kubanga oli anda bantu oli owa myoyo kwogera ku biruma abantu naye bw'ovaayo n'obanga okinagguka bwotyo bamalya mungu baaliwo wano kati oyo sheeyo olowooza yasinya bamalya mungu amaanyi okukolima era omusiraamu takolima era ye bw'aba agamba mbu tukolima omusiraamu takolima era eddiini tekukkiriza kukolimira musiraamu munne era yabagambye mwebito omusoma byawa okulembeze muva eri Katonda kati avuganya gavumenti obukulembeze bwavaawo agamanyi gavaawo waliwo oyo babeerawo ne batandika okukola analysis abantu eyo kati oba olina wootudde oba osoma kawulireko ogenda owulira nga oli agamba naye kakati mu Uganda ani asinga popularity ogenda owulira nga bageraageranya Timma Samuel Katabira naye kati ogenda olaba nga ku be bayogedde olw'okuba nti munnangu emyaka naye nga omu talina kubabaako era bakubuuza nti mu Uganda baani sigambye obambuulire naye nga bakugamba nti Congo tubuulireyo ba celebrity 3 abasinga Congo abantu nga wayimirira bwati bayimirira naye
kakati bibiri wano ebibiri wano awo tuveewo seka kugwa nga yatuduli nnyo seka muleke bozi seka akamwake ke kamufuula omukafiiri singa aba ayogera ebitajja munnange eddiini omanye eddiini munnange si kirungi gyogerako nnyo kyova nambyobufuzi bagigobamu era nze nawunya omuwalimu avaayo oba omusumba avaayo najja n'avumirako ssebo sayidi emu sayidi gye mulina okuyombera yeno nti abantu bafa abantu abakubamu tiya gaasi nti omuntu alemedde ku bukulembeze emyaka 4 ebyo kubanga majority bye bijiruma jjo nabadde ku pati emu nindaza nze ekyamaze producer nalesa bangu omukazi alina kabina nga kakomanga emibwegati va mirongo lyayitawo nindala byakabina nabadde ku live ku tiktok nange nentyamu naye ekiki kino kyonnalaba bamabina kati abo nabo babasitulako abo balaba be basinga okukaluubiriza obulamu bwabwe ninga amazina gazina ate nga bbiya amumirira ku mukumu ayiyi anti yalabika bbiya adda mu bbina ojja olabe buno obuwala obuli enkoko ennyo okalaba nkatukula kati bw'osanga ng'omukazi nga kigubaguba bw'ati ng'ayagala nnyo ebintu ebyebbeeyi so ofunewo dda omutunuulire omusse mu kamera manyawo wemuli si watuufu waliwo omubbi kasi tosanga omukazi nga nategerekeka ali awo muzembezembe naye nga gamba nze njagala kefusi nga si byaku leediyo byawulira manya mubbi kati osanga obuwala obuli enkoko nga katukula kati naye nga weebuuza enkoko gye kalya yekatukuza nga bwe kakwata enkoko namba kagirya ng'oli awo otudde oti ate bwe kituuka kufa wasijja batayagala kulya ate nze nyumirwa nnyo ayagala okulya nyumirwa nnyo okulya omukazi kati kiro y'embuzi ne bagimusiikira n'ogimutuuliza kiro y'embuzi abakazi bagirya naye kiro y'engemu n'ekitundu omukazi asobola kulya kiro batandikira mu kiro 3 5 6 ekisinga okunawunyisa embizi mumiramire bw'okyogera ekyo nakyo nange simanyi lwaki nina kati timani ekyamazima nino asikaari omu yali abeerawo ku diizi kati lumu waliwo ekyaliwo omukazi ndooza n'asesema naye asikaari alina engeri gyayogera muyeja nambuuza aze era mpita aze agamba aze bano bakazi bo balya bintu tebagaya nemubuuza wayi agamba nabaseseme bifi byonna bigamba bali nagenda tukoma bali agagodo omanyi kagambe kino embizi mukize mugane bannaffe mukize enkolimire yakolemirwa ez'okuddaga ekigodo Allahu Akbar embizi kyekyokulya ekyasinze okuyiwayo omwana Adamu ku nsi Allah omusajja aleka ssente zabinyeebwe waka bwakomawo omusujja ne gumulumamu ava kulya mayirungi we bwasesema bigodo kijja biramba lwaki embizi otegondera mu lubuto abagiriya muli baluvu kuba kyemulya kibi tosobola kigaya nayo kati embizi ogaayawa etalina nnyama nti ya lususu lwe kino mubanga abagaya yugati bannange embi nnyo teteeseka nayo era ogenda ogira bwoti oli bwagirabwanga ayagala nnyo ekazi eyo mugikaza nze mbamaye bwogikaza ebanga kaveera eggwerera enkula yaayo kubanga ente guterabe ente osogisanga n'ogamba ente eyo nayo neekoze amagumba gagiri kungulu nze siraba nko mbizi nkovu ndaba kintu kiringa kipiira bweki kibbaluuni ebizi kyabaziba kati waliwo yaŋŋambye ejjo naŋŋamba fe ogwaffe gwawedde kati enkya gwammwe nkunze ate nga oba ŋŋambo oba nga mmanya ŋŋamba ki oba nga mmanya ŋŋamba bya bizinensi
Nemugamba mukama wange ate omulimu gutya ssebo ogw'enkyo ogwo. Nangamba nedda. Fanti twassejjo. Kakati enkya mmwe musala. Yakozesezza ekigambo kino. Anti ffe tusaze leero. Kakati enkya mmwe musala. Nembuuza nga sibitegeera. Naye oluvannyuma obwongo ne budduka ne ŋŋamba obwongo bumanyi n'okudduka. Mba na bingi bye ndowooza. National issues. Kati obwongo ne buŋŋamba nti ono tabanga agamba ebyokulya byo. Nemuga gamba mujjo mwatemudde ate mulinda ffe tusale leero. Embisi batemulanda. Wagisangawo gye basala. Wagisangawo gye basala. Abasinga mugirya buli togerako gye bagisalira. Ojogereko mu lufula. Embisi eyira lufula. Nze nkugambye emoji eziri. Stika zokka. Uli producer malita tugiro. Ozega katiro. Tima tugera mu lunaku nkulu. Encha ni Christmas. Uli bulungi. Sweet Valley Islamic School. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Degeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staffu 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Degeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 88 882 oba ku note 786 note 165 93. Ever number 1 Naye Christmas enabaayo. Obadde n'ekyokunywa banne okinoonya lisensinga ekkutukako. Enabaayo. Tuyina abasawo batugambira nti bade kyuka mpola. Naye kunjagala kyoyagalamu ekyokunywa kyo ati si okutuka ensingo. Kati bulungi kujjanja oba olwadde. Omayiga nkubulira ekintu kimu. Oyinza okera ku makyano neegomba n'okikoppa. Tonywanga energy drinks. Yes. Era n'ebintu ebiringa soda ebiwe bityo. Sijja kumenya soda ki naye byewalire ddala. Ate bwe bituuka kumu abaya ku mbizi bibakenenula nnyo bino ebintu bibi. Tubikozesa just because we live once in a lifetime. Naye nga for we don't live. Antwagala mwe mubeerewo. Okay. To build a better Uganda. Fe abantu omanyi fe abantu ab'omugaso ennyo mbina ebiseera. Tulina akaseera tugenda ffa tuveewo. Abatalina makulu tugenda kubeera. Mujje. Gwowerabanga atalina naye olina amakulu gye bujja. Obadde manyi tolina. Malaga akuzira ennaku enkulu ze tugendamu. Biki byo abageto bakalubizibwa batya mu mbeera ya Christmas. Nabo balya ng'abantu ba bulijjo bwe babeera mu kyoye. Omanyi bwe tuba tugenda mu nnaku enkulu abantu basala ebintu. Nogo oba ku boxing era ebaddemu kulya. Awo olabira n'omuntu omunaku. Ne kasooka embuzi ennaku zammwe zinaabaayo. Yankyassewo. Yamaze omukazi n'agira neyeeta n'azaala. Anti Maria liye ekyanga. Ate mwagaba maale. Luli lwa lubuto tukuvu. Abasalamu mwena temukikiririzaamu. Fyo tulaba bakikiririzaamu. Kati omanyi nti no kati gwosobola okukkiririza mukazi wo ng'afunye olubuto n'ogamba nti mukazi wange nga mayembe ge gamukoze olubuto n'ogamba mukazi wange ali lubuto. Amayembe. Era ngamba n'olwekintakula. Kati olubuto lwa Yesu lulinga lwa mayembe. Butya.
ate gwe munnange ekintu ekivuddeyo ne kikugwamu bu otalaba ku movies ngandi za bulimba siraziraba oba oyagala byalaali waliwo kyobulimba nga amawulire zindaba blue movie kozi zibasala mpayo green screen gye batekawo ku blue movie oyagala obuseegu olaba nkugamba ebigambo biri obuseegu bwawamba eggwanga obuliza nga yambadde nga looya walogeze ku kkooti ga looya yeetala naye nga naye akimanyi nti bakuzzaayo nedda naye akayimba ke namusanze awuliriza yonja omulimu gw'olina looya yeetala ku kkooti lefayiro oyinza oga abasinga bamuyita mulamuzi naye agamba omulamuzi wuyo ayiseewo naye akimanyi nti bagenda kukuta abaagala kukuba zino ensanvu zino agenda ensanvu y'amafuta mugambe omusajja alwanye n'ekiganyi buganyi mukiririze mu Allah mukiririze mu Katonda looya alwanye n'ekiganyi gwe muno mu nsi abantu abali beetaaga obuvunananga amayisa looya munnabyabufuzi omusajja omufumbo ne bakukwata ng'oyenda abo baali beetaaga kuba mayisa nga bakusiba mayisa kuba looya yefulukuta naye nga n'essimu yagifuna jjo baayogera jjo n'omulamuzi n'amugamba omusajja ono addayo nze nalabako looya najja empapula nga manyi obadde awandiika naye nga yawandiiseeko deeti y'olunaku n'akomaawo n'essaawa n'asakolingako olaba kkooti ze zeenyenya ate baba ne sayini ennene balya ku sayansi obadde kyagamba abaana ba geto naddala zino ennaku enkulu omanyi kati geto zakyukamu Uncle Samuel tukubiriza abaana nnyo okukola omanyi bw'oba ogamba omuntu ekintu kukola bw'okimugamba aba alaba ng'omuvuma ne kati ekimuleetera obuzibu n'okumuluma ennyo kulaba nga gwamukubiriza okukola akulaba oyinamu emitwalo 3 ng'akulaba oyinamu 10 aga kitegeeza okukola kwa ddala ate ng'alaba oba nkuba oba musana oba ddi gw'ojja n'okola kati bafuna omukisa kubanga ffe mu ghetto we are united ffe tuli kitole bwe tuti era tetutengana kubanga ffenna tubeera mu mbeera y'emu gye tuyitamu okusoomoozebwa kuba kwekumu so kati abaana abamu bafuna mikwano gyabwe ne babayinvayitinga Samuel leero Christmas ojja kujjoeko oli olunaku Sam tuyina family meeting naye twasazeewo Christmas naye twatwaga mukwano gwaffe nawe ojje bwe kityo abaala agenda kwenoonya yeegulire kubanga zino ennaku bino ebiseera tekyali aje kusabiriza era nnabato bange bendaba eyo nga agenda n'abeerawo buli kaseera alowooza ku mpaayo 10 mpaayo gwe nakulaba waliwo olumu nali mu mmoloka nga mpitawe nenkulaba nga bakutawaanya ng'okwata mu nsawo weefuukuula ate oba ono ngenda okulaba n'abaala bazze 3 ne ngamba ono aje oba kati yafuuka ddoona bwe nti omutima nnyina musaasizimu ezo sente lwaki tozikuŋŋanya n'oziwanga abaana bo omanyi nti no nze nange nno ndi mugabi munnange timala olunaku lwasemba okumpa 15 natya naloota noloota layira ekyamazima nisikisuubira era omutima gwaŋŋamba kirabika agenda kuddamu akukubiri naye nenzijukira olina vidiyo zoyagala kati sitegera kyagala okuŋŋamba bwe nfunayo akantu wange sikwokyangayo okunjokya embeera eriwo kati okyagani amuguzi tetunamusasula oba kyenina kyesibagamba ndi mulokole njogera amazima kwentudde kirungi okwogera amazima era oli mulokole omu ku bemmanyi aboogera amazima nga tuwumbawumba olaba Christmas eno nze simanyi lwaki nnabukulu wali nga sinnabakuwasa nali sifunanga chance nebagako na mwana
oba na mukazi ina kunnaku nkulu oba mbeere excited omento otuuka Christmas n'ogenda ku bidongo wano n'ogenda wali n'ogenda kirabu eno n'okirabu ngere ogenda ozika mukwanya bwana nga mukaaga ate bonna nga tulina gututte yali bikutuuseko ebintu ebyo mbiseera biri nga nkyali muvubuka muto nga nkyali mata omanyi sitegeera Katonda ono naye oba yatukola atya waliwo enaberera omulungi ng'oli mata ai naye oba nabijja ntya kati ebyo ebiseera kati during our underage nga ffe okutandika 24 oba watandise dde okwetegeka oyina ba girlfriend 8 buli omu oyina mulaba ku Christmas okwo Christmas mu period ya 24th up to 31st yes kuba New Year's Day lwosembayo okufuna omukisa gw'omwana omuwala atambula kakati ng'okwekeja kubeeraawo okugula engoye oyagala ono akulabire mu ssaati endala ate ebyo ebiseera walingawo kamera zino za bifaananyi si masimu nga tugula engoye ng'ebifaananyi bivuga kati ogenda okutuuka 24 n'ogamba kati kanabe ntegerewa nofunawo otegera nofunamu emitwalo gyo ne bwe gibanga 7 oba 10 wayinanga ezo sente aki olimba ensi anti nze ndi toto wa ghetto nze I was born in ghetto raised in ghetto and I will die there gwe mwe munange mwe mutulaba nti tubeera tuddugala naye sente tubaamu nazo boyi yiye tugamba ejjuguli lyaffe ddeya era tulina kyoba oŋŋambayo kati kyaba kuŋŋamba nti bwe mba siinaamu ssente mu ghetto nga sibeeramu na mitwalo 10 kyaba kuŋŋamba nsobola okusurvivingayo tosobola bbeerayo mu ghetto ng'oli yala boy tukawenja saving naye sikubiriza kusavingira mu buno obunankananka magundi obuno buli sako obwo bwekisiru obwo 20 mayo bwakaggalawo nduli naleka kugambye bubiri nze nabagete batusirikira manya abasifi wali musobola kweterekera mu kirike kati ebidongo byatuukanga nga bakuba jalibu nosooka okugenda nolaba kano nokazza emmanju nogera nonyegamukko nokukomyawo akaala nga kuba kwetala naye teri kintu kyantamanga bintu ebyo era aje mu Katonda ekintu ekirabo kyeyatuwa kwekukula kuba buto n'okula bannange teri kiwa mirembe nga kwesonyiwa baana bawala Allahu akbar kabira temani wawesonyiwa baana bawala kankulabye tetoyina byogera kundaga kati nze nkolera ku low budget zenkola zaba wakakolya kati ne low budget nyo givuddeko abawazi omukazi abeerawo ng'ayagala zikuteekamu nze nyina muganda wange nze bamuteeka mu buteesi ye kye kyakukoona kunyiga bunyizi kyuma bwekiri ate nga mukisobola ekiwatuukira mu kiso kinyowe kagambe kino nsekerera nnyo abasajja ddawo n'agamba nti nze ondaba mukazi anteekamu ssente lwakoona kyuma nedda oli aba yakwagala bwagazi omaye abakoona ebyuma yinga ewiki ayagala 15 nga teri mukazi yali amuwadde yadde akatambaala ebintu by'okwegatta obiraba kyetaaga omuntu nga wava ku birowoozo ebikutwala mu maaso okwegatta awo oba ogenda kumalirako ebiseera abatulaba tulaba ate nga tujja kuba tuddingana ate ng'omwaka tegunaba kuggwako tobubaka obulala tubuwe abayingira omwaka naye abayingira omwaka wabeerawo bannaye bantu beegatta nga balinga bagaa nti guno katugulekere eno tutandike kyaputandi kati olaba nga guno omwaka nguggwako omuzadde omukazi walabire omwana wo bamulaba babufu era kuba omwana omulenzi ebiseera ebisinga agenda okufa amaanyi g'ekisajja gava buto kati mu kuva obuto eddagala lirerya
ndowooza osobola n'okwegatta ku nti sibulaba tulaba eddagala eriwonya omwana wo ekizibu ekyo obadde olimanyi gwe omukyala kwata omwana wo oyo nga muto kubanga omwana wo nga mulamu omulaba muto oluvaayo bw'ati agenda ogira bw'ati nga omukulu yayimiridde daakubye saluuti naye bwe kiba nga ekyana kifu kuno ku nsi omusajja omulamu yenna oluzuukuka bw'ati gw'ogenda ozuukuka omukulu gyaba yazuukusedda kuba omukulu yazuukusa sibulaba tulaba okitegeera kati omukyala okuwonya omwana wo oba olina okukwata omwana wo n'omwekoonyaako linda omukyala alina kola omukyala ng'omwana we yafa era lino ddagala ng'omwana wo yafa amaanyi g'ekisajja kubanga omulaba mu buto omwana we oyo mukwate ddagala lya bwereere omwana we oyo mukwate kwata obusajja bwe obukoonye ku bukyala bwo sinakukoonyaako ndowooza kunyigamu onyigamu ko wali kagundi kabaton abadde batula ku Lubaluseewa TV tweyanziza nnyo okutulaba musikale nga mutulaba tubagaliza ennaku enkulu ez'emirembe n'omwaka omujja gubabeerere gwa ssanyu. Tugwebaza mwenna abatugoberera olunaku olwaleero okusobola okuba nga ate ensonga tuzitambuza bulungi twadde ne tiima ne Anglo Youth nze Ajesami oluusi olunaku olwaleero tuli ne Katabira Muhammad okulaba nga ensonga ate yazitambuza bulungi akalowoozo ka leero nkasembeyo nako naku lwa Christmas olwenkya bambi project naye abawala oba ogenda okirabinga mugende baninga mwemweddi abasajja bakompulininga bagamba mujja n'ebisagazi nga bingi embeera eba mbi ate ebisagazi oli omuntu akatasobola kutambula bulungi ngaebisagazi bingi beproducer bonna batugamba sijja kusukaalo Ajesa mulugemaja sabasajja kabaka wange ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV.